Ekiro ky'ennaku z'omwezi nga 10 okubala abantu okwetooloola eggwanga lwe kwatandika okumala ennaku 10 ezaweddeko olunaku lw'eggulo. Okubala kuno kwayongezeddwamu ennaku 6 endala olw'ensonga ez'enjawulo. Tusuubira nti okunoonyereza okumaliriza kwonna okw'abantu bonna kibeerewo obutasukka ennaku z'omwezi nga 25 omwezi guno. Mu kiseera kino basupervisa bonna bakubirizibwa okuba nti balaba nti buli muntu abaliddwa era ng'omulimu gukoleddwa bulungi. Amyuka akulira ekitongole kino Godfrey Nabongo ategeezezza abantu bonna abatannaba kubalibwa okukozesa omukisa guno babalibwe. Singa nga obanga omanyi nti wabalibwa watonawo kubalibwa, tukusaba otegeeze abakulembeze mu kitundu kyo, obabuulire obudde n'olunaku osobola okubeerawo, bateeketeeke bana babala bakutuukirire mu kiseera kino kye twongeddemu ekyokumaliriza ogw'okubala abantu. Kyokka wadde ennaku zaayongezeddwamu, ekitongole Kiyubosi kitegeezezza ng'abakola eddimu lino bo bwe batagenda kwongerwa ssente. Si nnaku nti zongeddeyo nti za kusasulwa, bbanga lya kweyambisa kumaliriza mulimu gwe twatandika okuba nti omulimu guggwa. Bano bagamba nti ebitundu 98 ku 100 byamaze okubalibwa okwetooloola eggwanga lyonna. 10 ezawedde tubadde nga tuse 98%, nga amaka agabaliddwa gali obukadde 10,400. Y'omwogezi wa poliisi Fred Enanga ku nsonga y'emu ategeezezza nga bwe batagenda kukkiriza abo abazze bagezaako okulemesa enteekateeka eno naddala nga beerimbika mu ddiini. Kw'abantu abakozesa eddiini okulemesa ababazi okubabala nga bawoza nti enzikiriza yaabwe tebakkiriza kubalibwa. N'abagezaako okubba tabs ezikozesebwa mu ddimu lino nabo balabuddwa nga n'abalala baakwatiddwa. Bukompyuta obubadde buzze bukolebwa mu kubala abantu ate ne wiiki eno obuwerako bwasobodde okubuzibwawo. Kati okubala abantu kwa kukomekkerezebwa mu butongole ku Lwokutaano lwa Sabbiiti eno.